Wenti wendi gwandaba. Abantu bange mikwano gyange abadde beeraliikiridde sinnafa. Obadde wannuma n'embwa ejjanjaba. Era abalaba akatambi ako baakakwata, nze nakakwata nga ndi mu mbeera etaali nnungi, naye kati bannaye wenti wendi gwandaba. Ababibalaze bantu bange, nali nnyonnyola omu ku madamu wange ng'ayagala kasente kakulabirira mwaleeta. Nga munnange n'ennaku zino ndi mu isolation area nafuna mpox. Mpox yankwata ndowooza okuva kati we twogerera waliwo zinaku z'omwezi mmeka 12 yankwata ndowooza zaalimu 25 mwezi ogwo guwedde. Gamba ova January 25 naye saasooka mutegeera ge mazima nti nafuna omusujja nze sifuna ensirinde bwe zinnuma omusujja ogwange nguwulira kiro ku makya mbeera ndi mulamu naye ku mulundi guno natuuka ewaka nanvuze emmotoka amagulu gonna ne gatemwa ne ŋŋamba ye kiki kino naye nga kyensobola okukola kyokka kyenkyasigazizza kutwanyi twennina kuyingira kinaabiro kunaaba kusaala era okusaala nasaala atudde nga amagulu tegakyasobola kuyimirira kye nasembayo okukola nga mmaze okusaala kuyingira buliri ogenda okuyingira olwo dakiika 15 kwali omusujja guli ogw'empewo gye bayita ekitengo ng'eri bulubuto nga ebyenda byefukula biti ne ŋŋamba kiki kino nga sikifunangako ne mpita mutabani wange Dr. Geraldine Sebbala abadde kiruddwa eyo nga gyakolera najja ejja n'eddagala okukoosa erya malaria baali bamaze okunzijjako omusaayi naye nga ate malaria talabika naye nga nze kyempulira malaria naye ng'ekyamazima malaria owange tatera kulabika nze muwulira buwulizi mugamba ne mugamba nteekaako eddagala lya malaria ekizibu kyange ki nanteekako eddagala lya malaria kati yali badde malaria ogenda ennaku ndowooza nga 3 nagenda okulaba omuntu ne busooka ne bukuba wano ku mukono mugamba nti bwayo omuntu nga bunkubye ku mukono obwaddako ne bukuba guno omukono omulala neŋŋamba kino kikize nga sisitera kufuna skin problems enkeero lwali badde olunaku ndowooza ng'olwokutaano ndowooza Kampala mukadde naye bakabubire bwagenda okukyala Kampala mukadde yenna ayiise ku mabina musajja ekiro kimu kyabutula ebifo byonna byonna nga sinaako wala awo ne mmanya nti monkeypox kuba badde mumanyiko era nga tumulisaakingako ate nga najjanjabako abantu nina omwami wano yajja n'abaana be 2 nga sikini eyonoonese naye nze nalabanga era mu kujjanjaba najjanjaba namusuna kubeera monkeypox bayirawe namusuna naye ate akyusiddwamu namusuna oyo omunene kati bino byenjawulo gye birina kijja kigumunya tekiva wala nnyo ate nga kiruma nnyo kwegamba Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12, obupande bwaffe bwonna oba obulaba. Poloti zino zitundibwa za byapa. Tuli wano Nsangi, ekyalo bakiyita Manja. Wotera ku Hana International. Poloti we ziri Wakalu, ebyapa weebiri ku mmeeza, byapa 3 nga woobiraba. Waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri. Naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu. Osobola okutwalako emu, osobola okutwala 3, osobola okutwala 2, kisinziira ssente zo. Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza ngaffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings,
electrical, mechanical ebya welding, painting, ene nyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu plan. Monkeypox nze mu ndwadde si nnyingi ezinnumye naye ono ye nnuma ye endala gwatannakwata n'alibadde mmusabye aleke mukwata. Ekisooka aleeta omuliro n'owulira gwe bakumamu omuliro gwe wennyinnyini gwonna n'owulira ngo mbiri gwoki, n'aleeta ensolosozi, n'aleeta amagindi agalinga ag'ekisaanyi, n'aleeta empewo, n'ate nga wogenda okwebikkako olugoye ate owulira lukwokya ng'olinga ng'asannyalala. Nze mwennyini I was forced nga nti banayika ngende luddawa ne mbuuzabuuzaako n'aŋŋamba ntebe ku ADB. Ngenda ntebe ku ADB naye bwe bantunuulako ne bagamba ekifo kyaffe nga kifunda kiri congested because of doctor batunaakuteekawa. Osobola okufuna ekifo, you isolate yourself at your home. Can you? I said yes, I can. Wampa treatment eyabwe y'ekizungu, of course zaali antibiotics. Ne bampeerako ne anti-allergy. Nenzireka, nenzira ku ddagala maama. Kati nze nali mmanyi nti olw'okuba nti obulwadde buluddewo, obulwadde gavumenti erina formula mwejjanjabira obulwadde buno nti bw'otuukawo bakuwa kino na kino na kino. Ate kye nalabye kubanga bwe nvaayo ninga ng'eyatuma ebintu okuyiwa byonna ne biyiwa amagulu gano gonna. Sebo njagala tulaga abantu obulwadde kuba kati buwonye naye ate wano era saagala onsemberere nga bw'okoze kuba ate wano wensingira okubeera omuzibu ennyo okusiiga olubuto mugongo. Ne ŋŋamba abaana mumanyi nti nvuga munzize ey'entebe ŋŋende bampe ekitanda kyabwe. Bwe ntuukayo ku kitanda ate bye nasanga ku kitanda ng'amalwaliro gaffe agaano b'ogamanyi, nalaba nga ate ndabika ng'agenda okweyongeza obulwadde. Bannyingizaako munda ne ndabayo saagala kubinyuma naye njagala kukuba mulango gavumenti. Tulekeraawo ebintu okubeera nga bijja ne bituwa time nga monkeypox watuwadde time ate n'embeera n'esajjuka ne tutandika okwekangabiriza oba bakuyita ne tutandika okubuguuta. Manga ekiri mu isolation center kye nalaba Entebbe wajjuvu nti ruumu emu ekitono ennyo it accommodates 3 to 4 eruumu emu. Jjukira kiri ekintu olina okweta kawabe misana kawabe kiro. Weweebase wokka ogenda okuzuuka nti Katonda akuyambe otone tukutwala. Ogenda okuzuuka nga wonna watobye. Masira na Ntuuyo. Masira, Ntuuyo, Musaayi. Buno si butulutu. Bizimba byennyini ebigejja ne bitandika okubuliidinga. Buli muntu yenna bw'anaatesitinga ku kintu kino mu famire n'alabako alwadde monkeypox, bwe nnyini ogenda kuteeka abantu ewaka oleke bakkiriza kutambula. Lwekyo simanyi nteekateeka ya gavumenti sensitization ki gye bakozeewo kuba on ground. Nze akaseera katono nnyo ak'essaawa emu eddakiika 3 ke namala Entebbe nalaba keesi 5 abantu abapya abali. What does it mean? Dokita n'aŋŋamba nti tugezaako naye tetunnafuna ssente kuva mu ministry kulaba nti bagenda ku byalo basomesa abantu obulwadde buno, kubanga obulwadde buno bwe bulwadde obuli okwata obukwasa omuntu mu ngalo bw'oti ng'obwena kiba kiwedde. Mulwadde ono bwe yajja ne mmukwatako nkebera obuntu obwo, kati mba nkyakebera obuntu obwo nga mbwetegereza saakozesa gloves, akantu ne kangwa mu liiso ne neekunyakunya amaaso. Nzijukira luvannyuma ne ngenda ne nnaabako naye ng'ate namaze kukolaki era nga mmaze omulwadde oyo okugenda waayita ennaku ezi ne ndyoka nfuna omusujja ogw'amaanyi. Obulwadde butandikira nabujja ku mulwadde, osobola obujja ku mukazi, osobola obujja ku mukwano gwo, osobola okujja ku muntu gw'otamanyi singa omukoonako ng'abulina. Tunuulira ekiri mu paaka kati, tunuulira ekiri bwe munaagwa mu masomero, what is next? Entebbe gye ntuddeko eno bw'ogituulako nga tokoze sanitizer ogenda kufunirawo. Ye bbugumu okyalifunaafuna, ewali bbugumu erisukka eryo. Era bonna ababutesitinze ababufunyeeko ayagala kubeera wantu nga waliwo ndowooza ne AC okubeerako obulungi. N'olwekyo
njagala kusaba bannayuganda okutwaliza akaseera ketwolekedde nze ku lwange nnyinza okukayita kanaayo kyani twolekedde ebyobufuzi ebizibu nnyo ebirimu entalo ebirimu obukyayo birimu birimu nvaawo mpitewo kufiirawo nange nteko kubeera yes mugenda kutya ebyobufuzi anatestinga ku monkeypox ali deadly very dangerous very painful sinanga obulwadde bulinga monkeypox manga waliwo akafaananyi ako akatambula social media akandi kati ako akafaananyi ako ojja kantirayo abantu nakati kuba kati bajja kufuna kifaananyi kituufu treatment bwe baamala okugimpa eri nenda bange ebintu byeyongera n'enzirayo ne bandaga isolation center nasobola kubeerawo enganze ngenze wange neekolako ennaku ezi ennaku ekulabika nandimulamu era abalaba akatambi ako bakakwata nze nakakwata nga ndi mu mbeera etaali nnungi naye kati bannaye bwenti bwendi gwandaba abantu bange mikwano gyange abadde beeraliikiridde sinnafa obadde bwannuma nembwa ejjanjaba but eddagala lyenzijjanjabisa likola ku nze nzekka n'abantu bange nze nejjanjabi eddagala libampa teryankolako kubanga eno virus ate bw'ogiwa antibiotics n'abasawo kino bakimanyi virus tebagijjanjabana nti oba ogyongera maanyi indirect tebegenda kukuba ekusaanyewo okusaanya ate ng'erabika solution gye balina eddagala lino olwaki kugamba nti sinnaliwa bantu liri mu mpiso ate eddagala okuliteeka mu bantu olina emitendera gy'olina okukola ki okuyitamu okugjawo nga gavumenti yempadde omukisa eddagala lino ne tulikwataganya nabo ne ligenda ku notification process ya notification up to the next level ya clinical trial ate nakyo nkitya bwana lujja byembaddemu emabega obadde obiraba entale ezo era bwe banaaba bazenze wano nagaana kati zijanjaba bantegeera batantegeera saagala kubajjanja gavumenti ndi mwetegefu okolagana nayo okugiyambako mu lutalo olw'okulwanyisa mpox mu mbeera gye nakozesezza ng'eddagala ndiyisizza mu bwo siri mwetegefu kujjanjabisa bantu ddagala lino kuba nze nsobola oddijjanjabisa n'omwana wange nsobola oddimujjanjabisa naye ate lujja sisobola leero nze bwe nfuna omululuuza nti guwonya olubuto nze asooka nga lunnumye sobola n'okunywa ekintu nga kigenda kunnumya lubuto ngezesa eddagala lino so monkeypox nga nakukutteko wadde afaanana atya empisa eyo bagikkuba gwabadde teweebika mu ddakiika 3 oba osobola okwebikka ne temperature neetegeera mu ddakiika 3 osobola okwebikka n'abadde obubino okeera enkya ku makya byonna bibeera bikabu kati onotanga kulwanyisa kuba nti no bikola ki nze okumala ennaku 4 nja kuba nga ntambula bulungi naye era nja kuddayo entebe monkeypox yannumira wiiki nga nnamba n'ekitundu nga nkyali mu process ziri eza medical kati bwanzijja eyo nendaba nga byeyongera bweyongezi nenkozesa ebyange okumala ennaku 4 nengera nga nze wange teri muntu wange asobola kuddamu okutuuka ku kintu seeko siyinza kukikkiriza wendabira 3-4 kisitopingira bwawe biraweegi kakongoliro ekyenjagala okulaga nti twatuluka dde okukola ebintu empeke empiso sirapusi biki naye ebyuma ebizikola ku bantu abalinga ffe tetubisobola naye ensi ezimu neetegefu okutufacilitatinga Uganda teyatutegedde waliwo abatutegedde kati era betutunuulidde kola nti tweyongerayo mu risaaki zaffe ndi mulamu nnyo ndi bulungi nnyo gwe nga bwolaba bino bwe biri byonna omubiri gwonna gwe bwoba olaba kagundi kange kali ka vidiyo kwento bwe nabaddewo byatuka ne bisinga nabo bannayuganda ensi yonna okutwaliza awamu kubanga kyemmanyi ensi yonna eraba omukutu gwa lujja naddala mu abawulira olulimi lwenjogera siri mulungi nnyo mu luzungu lwonna bwe naali badde mbayiirawo abatategeera Luganda naye mujja kufuna abasobola okubakolera interpretations please tubeere beegendereza nnyo ku bulwadde bwa mpox oba monkeypox
bulwadde buzibu nnyo nze corona yankwata emirundi gye simanyi. Coronavirus yankwata emirundi gye simanyi naye nga nkwata kirenke era nzi coronavirus bulwadde bwesibala namuti nti bwali bulwadde ne bwe tuba nga watta abantu bwebati ono monkeypox for the first 2 days yasooka okwapiyalinga nga musujja nazirika emirundi ebiri nze sizirikangako nti waliwo obulwadde kozi lwe nafunako pressure nga bandaze omuntu nti eyali antambulirako ng'ali mu family olwo nafunamu kakolapsa ako naye okuddamu okuva mu buto ku myaka 48 gye nnina nazirise ennaku for 2 days nenzira buzingo kati ogwo omusujja gwe gusinga okutta abantu dokita yaŋŋambye balina emirambo 20 mu mwezi gumu Entebbe ne cases endala 1,600 ekifo abantu kye balimu beetaaga ebifo ebirala 3 okulaba nti abantu bali bafuna ku space ebifaanana ng'ekyo kye nalaba ekyekatali naye bali mu kifo kimu naye nga byali badde ebifo bimeka kati monkeypox aluma monkeypox wa bulabe monkeypox atambula nnyo kuba okwata obukwasi mu ngalo entuuyo bano abagenda mu sawuna okwekoona ku muntu okusharinga amabaafu byangwe tawero ngoye binaabiro gwe kintu kyonna omuntu kyakutteko ekya monkeypox gwatambula tokkiriza kikwata the other way round oba kyakozeseza kyonna tokkiriza kikozesaawo kyoze ng'okyozeseza jik otaddemu ne omo mungi ate n'amazzi gaali badde gooki ye naye obugoye bwonna nabusudde bwe nayambadde ng'alina obulwadde nabusudde nga kyekisingako nolwekyo gwe andaba wano akatambi kange bakatambuzizza abamu bakatambuza mu ngeri ey'okujerega ey'obutategeera naye you people let me tell you nze siri katonda I'm also a human being ndwala era nga gwe bw'olwala gwandaba naye enjawulo eriwo gwe mujega gwa kitambuza ng'oli mu kunnyonoonera linnya gwe mujega gwe gwenjogerako sisobola kubeera nga gwe fala gw'oli fala gwakitambuza ng'olowooza nti oli fala wakati nze nnaku ntono nnyo ndiki ate gwe bujja kukwata tojje ng'ofukamirazi eno waffe senta ya ndwadde teweewuunya muntu nga ndwadde ate bani bw'aba afudde gwe bagamba nti ffe katonda atusitula tusinatwala mu ggulu nga bwe yakola Jesus tetuli byuma tuba ne bwe kiba kyuma kitalaga tetuli bibumbe tulina omusaayi nga gwe omuntu wa bulijjo gwandaba era ffe tukyasinza okubeera ne risks ez'okufuna endwadde ezo ezisiigibwa abantu waffe ze tuwangaaliramu ate omuntu asobola kujja n'omugoba nolwekyo gwe yakikoze mu nkola gy'okikozeemu nti onyonoona mukama akuwa omukisa oleke bufuna atuleke kufuna muntu wo ng'abulina babona akitesitingako tojja kuddamu kuzanyisa kintu kyemuzanyisiza nolwekyo bannayuganda mbakubiriza era beegendereza nnyo tuddemu social distances tubonge na bukokola eri kukona ku kibatu kya muntu muneebuuza kyetugenda okwebuuza paka mulwadde muno tubukubye enkona ku mutwe mukama abawo omukisa mubali kumwe